Abeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomebwa Sentinel ne Lady Strike. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Wabula kyo nkitegeera nti ebbugumu libadde lingi naye ekikoofiira ekyo kikufaananya ng'omulimi. Y'ensonga lwaki nfaanana nti sikyegomba bwegombi okulabirira ettaka lyange kyakunfuula omuwanguzi. Olingadde emabega. Mu butuufu ebyokulima bitutwala mu maaso, ettaka lituwa emmere n'emisaala n'okusaanyawo ebbula ly'emirimu mu bavubuka. Ekyo kisufu naye onaamalako ng'omulimi. Gwe tuulakalira olabe bwe ntuuka ku buwanguzi. Obalabira ku Akero Brenda, ono yava mu ssomero oluvannyuma lw'abazadde b'okufa newankubadde yali mu myaka mizibu. Ono yatandika okutendekebwa aba Homa Farm Limited okuva olwo obulamu bwe bwatuuka. Ono afunye obukodyo obusobola okumufunisa miliyoni 20. Olwo olugero lusufu naye gw'omukisa yagukukunula wa? Aba Homa Farm Limited be baakimukolera. Ono injiniya omuto Moses Onono ye yakiyiiya newankubadde teyafuna musimbi okuva mu gavumenti. Ono yalaba nga waliwo engeri endala. Mu lutalo olwali mu mambuka ga Uganda, ono yalina ab'eŋŋanda 3 abaali tebeesobola. Bw'atyo kwe kutandikawo Homa Farm okubatendeka ng'abalimi okusobola okufuna omusimbi okuva ku bannyini ettaka eggulu. Ab'eŋŋanda abasinga baali basoma mpaka ku ddaala erya diguri. Bwe twogerera eno bizinesi erina abayizi 9 nga bano bafujjirirwa aba Mastercard Foundation okusobola okubayamba okuyiga ebyobulimi. Abayizi bafuna ebitundu 7 ku buli 100 okuva mu makungula, nga 3 ku 10 ezisigalawo ziddizibwayo okuyamba ku bayizi abapya. Ono n'agamba ebyobulimi ssasa ery'obufuusa erijja okusaanyawo ebbula ly'emirimu mu bavubuka. Umuhulu w'erinamba abulira tsakahubya bulimi nga nisho shepu gaga ni shemu moni hulukendo lula Operation Wealth Creation ebuni bwo babuba habwe East Texas Sub-region siri bari basolera sibali ni huka natale nga fukiriza ari batamba mu busahumanya ari basolera bana malaho barenga sibali ni buyet awonyo is Self Hope Africa yiminiramo bari huyeta bali mi Uganda huminya barena bayata bali mi hutso wesani hukuri sabiri memu bukadini hongo na mu India yabwe niyo bulamu bwabo bubabulai ni huyo samo infu namo ni hukuri sabye kama kuzibye njawulo ni huba ni bula mu bw'ikanisa busirifu butarubwe babandu musab-Sahara Africa bayusa mu bulamu bwabwe ni Self Hope Africa nenga shinashinye neshesi bali huhole Uganda imbuke bali hutimisa i-project ye chimiko chitaru imaracha nebini Zombo district hurera tsiku mititaru te basolere mu burambi nga babale hahuhurira hutso watsowana hwabwe FYI basolere banosi bamana mukamani mu mikoko tsiku mitibiri 17 ifu namu yabwe yabendai basolere bimba birano ni 12 balimi bakulisa bulime bwabwe bwama mu kimitwalo musafu na 7 mu dola. Self Hope Africa inyera yaba yeta hunaniha nenga batade imukunyala hwabwe isena ramira Big Ben sukuja na muombe bene ngeli wakanisira newsbeat. Omanyi kyendaba obulala Ate kiki? Abantu bazalawanye ebyobulimi newankubadde mulimu gw'amaanyi bw'oba mugezi kino kirimu ssente nnyingi. Wulira kino engeri abalimi gye batayagala birime byabwe kuboonoonekako bano babitunda ku bbeeyi eya wansi olwo abasuubuzi bakutwalanga mugano ne babigula ku bbeeyi dondolo. aba Self Help bazadde enkola Trade etali yakusasulira nga bano batunuulidde okukyusa mu nkolagana y'ebyobusuubuzi nga bakwasaganya abalimi n'ebyensimbi. Bakola bati bafuna abaguzi okuva e Bulaaya ababubuulira bye beetaaga. Emisaala gisalwawo olwo abasuubuzi ne batuuka ku nnimiro era ne bafuna ebyo bye beetaaga. Oluvannyuma ne bassa omubaka eri Trade ku mutindo n'ebifa ku balimi. Abalimi bafuna endagamuntu era baweerezebwa ensimbi ku simu zaabwe ez'omu ngalo. aba Trade bawa abalimi emisaala egisaana okusinziira ku egyo gye bafuna nga bakikwasaganyizza bokka ku lwabwe. Abakyala balina omugugu gw'okulabirira ab'omu maka gaabwe be basinga mu byobulimi. Trade ebakoledde bano basibuddwa amaaso era bagulawo ne zaakawunti ku simu zaabwe ez'omu ngalo n'ebyafaayo bya banka 205. Bano bayambibwa mu kufuna zilooni za school fees oba okusasula bye beetaaga mu nnimiro. Abakyala bangi kati basuubuza olw'eno enkola ya Trade. aba Trade kati baagala kutuuka mu Tanzania ne Malawi kubeera ebya banka y'okusimu byatuuka dda. Wetwogerera ovakendo okuva mu Kenya ku katale k'e Bulaaya akoledde abalimi ssente eziwera. Wetugenda mu maaso nene enkola ya tekinologiya ekwata ku bantu ebyobulimi mu Uganda kyandiba ekyokuddibwamu. Gano mawulire masu waliwo etteeka eddala eriyisiddwa. Waliwo eddala nga liyisibbwa mu bwangu. Lino ly'etteeka erimanyiddwa nga National Biotechnology and Biosafety Bill. Era okuva leero byonna ebikozesebwa mu eno enkola ya GMO byakukeberebwa ab'obuyinza nga tebinnayingizibwa oba kufulumizibwa mu ggwanga. Ekitali ekyo buba bumenyi bw'amateeka. Genetically modified organisms ezo ze zitya. GMOs bintu bya butonde okugeza ng'ebisolo n'ebimera. Mu nkola ya biotechnology obutonde bw'ekintu bukyukamu okuva ku bunene, empomba n'ebirala. Bw'okyusa obutonde bw'ekintu bingi bikyuka. Okitegeera? Ndowooza naye kyondabanga ekitali kituukirivu. GMO
toli wekka, kino kyateesebwako mu nsi yonna. Abamu bagamba GMO za kuyamba mu byenfuna, ate abalala bagamba zandikosa obulamu bwaffe. Bwe twogerera GMO zikozesebwa mu makolero okugeza ng'okukola viini, bbiya ne cheese. Era kati Uganda yataddewo ekifo mu butongole ewanaakeberebwa wamu n'okulaba ng'enkola ya biotechnology eteekebwa mu butuufu bwayo. Si buli omu nti ayaniriza enkola eno, era omu ku b'oludda oluwabula gavumenti agamba nti eno bbiru teriimu nsa era efujjirirwa bitongole ebiva e Bulaaya. Era agamba akatale e Bulaaya kakanudde eriiso eri eby'obutonde byonna ebikulira mu mbeera entuufu. Era agamba eby'okuteeka ssente mu GMOs tebijja tukolera ng'eggwanga Uganda. Naye abakola ku by'okunoonyereza bamwenya ku lw'eno enkola era bajyaniriza, kuba kati Uganda erina amateeka agafuga biki ebiyingira mu ggwanga, nga kati bannasayansi baakusalawo ew'okukozesa biotechnology oba mu ddagala oba mu by'okulima. Naye mazima gali nti si nti byonna byogeddwa ku GMO, naye naawe wandiyagadde okumanya oba enkoko gy'obuuseemu supu ebadde GMO. Wabula gye ne bakikutambulira bulungi, nange mpa ku kikoofiira ondage n'engeri gy'okikolamu. Tofaayo naawe nakufuniddeyo, mu maaso oli wakkungula ebyo bye wasiga. Ettaka likolera oyo omulimi omukozi ennyo, luliba olwo abavubuka mu ggwanga lyattu baakufunamu. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ŋŋoma, n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya. Sigadde nze Jay Sentino ne Lady Slike. Gano ge mawulire ku ŋŋoma, wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio mpaka ku street, ge mawulire. Goberera eŋŋoma, goberera eŋŋoma, goberera eŋŋoma. Yes, goberera eŋŋoma. Goberera eŋŋoma, goberera eŋŋoma, goberera eŋŋoma. Yes, goberera eŋŋoma.